Mulongo mwagala omuzana wa Kabaka nze mbalamusaako. Leero ngenda kubasomera ku bbaluwa eno ey'abantu abaateekebwa e Mmengo ne babeera nga bali mu Buganda enkwe mu biseera bya Ssekabaka Muteesa II. Tuzze tukyogera lunye nti okuviira ddala mu biseera bya Ssekabaka Mwanga II, Abangereza Abakolooni baatandika okuteeka abantu baabwe e Mmengo okulaba nga babayitamu nga babakozesa okusaanyaawo Obwakabaka era ne Buganda. Naye kaakati mu biseera byaffe bino tubadde tuwuliranga abantu nga bagamba Kabaka Mutebi yawaayo olubiri, yatunda olubiri lw'e Mmengo, yatunda Amasiro n'embuga endala mu bitundu eby'enjawulo ng'era bwe tuzze tubiraba. Naye kaakati ebintu ng'ebiri mu bbaluwa eno bye tubagamba nga bulijjo bannange nti entegeka zino n'enkwe zaakwo zaava dda era Abakolooni be babitambuliza mu bantu baabwe abo be bagira be bafugika Emmengo eyo, abali b'enkwe abali omwo abaweereza baabwe nga bakolagana wamu n'abali mu gavumenti y'ekipoli kya Uganda. Ebbaluwa eno etambudde nnyo ku mitimbagano naye eraba ng'erina emiko egisingako wano obungi, naye kakati ndabako ena gyokka, egimu girabika gyabulankana, naye kambasomereko kino kye tulina ng'egamba bw'eti: Mmengo 2/19 Apuliri 1949 okuteekateeka okwazika gavumenti yaffe enkuumi ettaka ku mayiro z'abataka 8 nga buli mayiro 8 bafunako mayiro 3 wasigalewo 5 eza nannyini. Si kyo kyokka, katusooke tusale amagezi okumalirawo ddala eby'obutaka nga tusookera ku Balangira nga tubafunyisa empiso eyinza okukendeeza amaanyi okumala emyaka 2 n'emyezi 4 bagende nga bafa mpola mpola okutuusa oli Olulangira lwe lulizikirira, tulyoke tumalewo obutaka mu mwaka ogwa 1951. Mu mwezi gwa Julayi nga 12 lwe tulituula e Mawogola okumaliriza ebyo byonna. Eno ssebo w'ekitiibwa omulungi ennyo Gavana gye tukuwadde olabe nga bwe tuteesezza okukola Kabaka ono Muteesa, ye akyali muto nnyo, tatulumya, agenda kukkiriza bw'aliba ng'agaana, naye tulimukola nga Abalangira bwe twagala okubatta. Tugenda ku muko ogwokubiri. Omuko ogwokubiri ne gugamba bwe gutyo nti Kabaka twetaagala amala emyaka 7.5 naye afe. Ssebo tetwetaaga Kabaka ono azaale mwana kuba ayinza okusikira eŋŋoma ya kitaawe, naye ssebo nkusaba onkakase mu bwa pulezidenti bwange. Ffe abataddeko emikono kuliko n'ekigambo ekiri CSGD ndowooza nga sayindi, Kawalya Kaggwa Katikkiro, ne M Kigonya omulamuzi, ne T Walusimbi omuwanika, ne Simon Musoke, ne B Mulyanti. Ssekiboobo okuba omuwanika, SW Kulubya okuba omubezi wa pulezidenti, Kabalya Mbuubi okubeera Ssekiboobo, Lumaama okubeera Kaggo. Ate fayiro yo eya nnamba 3211 esaana okuyuzibwa okwongera okusala amagezi gonna agayinza okuggyawo Obwakabaka buno oluvannyuma lwa Kabaka okusalirwa amagezi nga bwakyali omuluvu mu bintu. Kati tugenda ku muko ogwokusatu.
fayiro yo eya nnamba 1032 eyo tusaana tumale okusalira kabaka amagezi naye agiseeko omukono. Fayiro nnamba 3042 awo wetunaamukozeseza endagaano obwakabaka okubeera mu mikono gy'Abangereza oluvannyuma gavana alyoka atuwa obugagga bwaffe buli omu obukadde bwa pawundi 7. ŋŋanze Katikkiro ŋŋenda okufunako obukadde 18. Bali bannange nti tayinza kutusukkiriza bw'atyo. Biteekeddwako emikono byonna nga 4 June 1948 oba kino M Kawalya Kaggwa Katikkiro, M Kigonya omulamuzi, C oba T Walusimbi omuwanika, B Mulyanti ne S Musoke ye mubaka wa gavumenti Luganda okugenda e Bulaaya, agenda ye mubaka wa gavumenti agenda okugenda e Bulaaya okulongoosa ebyo. Kati omuko ogusembayo ogwokuna nagwo tuguyitemu. Agamba nti Ssemakula Mulumba omwekengeranga tokkirizanga kuwoza naye kubanga togenda kusobola mpoza ye. Ate waliwo fayiro nnamba 5 ebadde eteekateeka okwagala okusendukululawo olubiri Mmengo Baluzze eba Munaanika oba Emubende obwakabaka gye buba buteeka obufuzi bwabwo, naye ebyo Muteesa akyabigaanye ne yeeraliikirira nti kirungi nveewo si olubiri luleme kujjululwa n'okuweebwa gavana okudda e Mmengo. Abateeseeko emikono gyabwe Katikkiro omulamuzi omuwanika Pookino Kayima Kulubya ye muwi w'amagezi. Kati nga ye ebbaluwa eno kati oba mulimu simanyi bulungi oba ziri bbiri ng'ebitundu ebimu byagabanwa awalala ebitundu ebimu ne bibula, naye erabise ng'ebaddemu kwega naye nga bagisaako emikono ndowooza emirundi egiwera okugikakasiza ddala. Naye lwaki mbasomera ebintu nga bino? Lwaki abantu bawaayo obudde n'ebiseera n'eddembe lyabwe okubawa okumanya nga kuno? Lwaki nammwe buli omu ku mmwe ateekwa obuteekwa okukutambuza? Eyo gye nakulira abakulu baagambanga nti bwe mubeera nga mutambula olugendo abakulembedde n'agwa mu lukonko okuggyako nga mukitegedde mangu era ne mwanguwa okubaako kye mukola, nammwe mulina okulugwamu. Okuva mu biseera bya Mwanga II babadde battanga Bassekabaka, bakabaka baffe nga babatta, n'abantu abalala abaagala obulungi bw'Obwakabaka, abafuba, abalangira, abambejja, bannaalinnya, abataka abakulu b'ebika bonna nga babattanga. Abakulu nga bagamba nti ekyo kijja kuvaamu okufa kungi mu ggwanga, era ne bagamba nti obutwa obwakozesebwanga okutemula Bassekabaka n'abantu b'olulyo olulangira bugenda kutuuka ekiseera bufuuke bwa jjenjeero mu ggwanga, nti ate ebyo bye bawaŋŋangusa Bassekabaka era n'abantu abalala. Bassekabaka bokasi bwe bawanguka, waliwo abantu bangi abaawaŋŋangukanga mu bufuzi obw'enjawulo obubadde buzze bubeerawo mu Buganda wano ne mu Uganda okutuuka era ne bwe yeegatta ku Uganda abantu bangi abaawaŋŋanguka, abamu bakyalina bweru n'okutuusa kati, abamu gye bazaalidde abaana ne babeera nga n'abaana bazaayidde eyo.
ne bagamba nti nno bino byonna bigenda kuvaamu okuwaŋŋanguka kw'abantu. Ebiseera ebyayita eby'emabegako eri ddala mu myaka gya 1800 mu bitundu ebyenjawulo mu Afrika bagendanga abeeru ne babbanga abantu okubatwala mu buddu, ne balumba ebyalo, ne babikumako omuliro, ne batankuula entalo eno, ne bakwata amawanga abiri ne bagateeka mu mbeera ey'okulwanagana. Kati bo nga bakola ki? Bakungulawo abavubuka nga babatwala nga babatunda mu buddu. Naye abakulu ne bagamba nti wagenda kutuuka ekiseera nga abantu bennyini be basasula ate n'okwegayirira ne beegayirira okutwalibwa mu buddu. Naye kakati ogenda n'otunula n'olaba ng'ebintu ebyo boogera byebyo ebiriwo kati, ng'obutwa bwafuuka obutwa. Kati gw'obeera okyagamba nti batta baliyo babyatuuka eri bagundi bamu obutwa bakola batya. Kakati bwe kyeyongera ne kisukka wano wabaawo akyali omuntu akyali ekintu kyonna awantu wonna, kubanga obulamu butambulira ku kwesigaŋŋana. Omuntu gw'ogulako capati, omuntu gw'ogulako emmere mu woteeri tomumanyi. Naye kwegamba engeri gye tugendamu nti okwesigaŋŋana kukendeera mu nsi. Mwami Sejjusa yabyogerako awo n'agamba nti nno ate mwe nno mukyali awo naye ffe eri mu gye tutambulira ate ekyo kizibu nnyo, buli omu ajja n'akacupa k'amazzi ne capati ye mu nsawo. Naye ekikulu ekiriwo kyembadde njagala okubagamba kwano nti wadde tuludde nnyo ekiyitiridde, kubanga ebintu bino tubyogeddeko nze nnyinza okubabalira emyaka nga 15 nga tufuba nnyo okulaba nti nno tutegeeza bannaffe ebintu bino. Naye kasita kakati abantu bagenze kubanga tetubitegeera butegeezi, naye n'okubiraba tubiraba. Ne tukitegeera nti weewali okwetaasa wootandikira odda emabega olabe bizze bitya okutuuka okwenkana awo. Kwegamba okwetaasa n'okutaasa emigigi emito, bannange mutambuze okumanya, kubanga ekisiza okutuleetera omutawaana kwe kubeera nti n'ebintu ebisinga obungi badde bigenda mu maaso ng'abantu tebabimanya ate nga tebafaayo na kumanya okutuusa we tutuukidde ddala mu kubonaabona okusembera ddala okuli. Kubanga kakati ekirala kye mbadde nirabidde okubagamba nti nno bwe batandika okwegeza mu lubiri ne beegeza mu masiro nti byonna babisendawo, ebyo tubirabe lwaki basenda n'embuga z'Abassekabaka ne batukoga abakulembeze bammwe kasita babaako ekintu nga mumanya nammwe mugenda kubibaamu, kati bali kusenda mayumba g'abantu. Kwegamba ebyo byonna ebintu bwe bibaawo mmwe ne mubitwala buti baagala kusenda lubiri, baagala kusenda bino, waliwo n'abajja ne beefuula nti nno bawagira. Ebintu ebyo biteekwa kulwanyisibwa n'amaanyi. Buli omu tetuyinza kubeera abantu bangi bwe batyo nga tuli mu bukadde. Ne bwe naba njogera ku baganda bokka naye mba nga temuli muntu Katonda gw'ayinza kukyalira amusaba, oba omuntu alina omukisa oba babiri oba basatu oba 100, buli omu n'afuna n'agaa nti singa tukola kino bwe kiti tujja kutuuka ku nsonga entuufu. Tuwulirize nnyo bannaffe be bagamba, tubeere bateesa. Ate n'ekirala bannange, wankubadde nga abantu bwe bagenda oba ne bakola ku YouTube nti oba basobola okufuna abantu ne bajja balaba ebintu byabwe ne basasulwa, naye temuwa mawulire ga bulimba, tegatuyamba, ebyo biyamba mulabe. Amazima gokka ge gajja otufuula ab'eddembe, naye era gajja kikola nga tumaze gategeera ne tugamanya. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubundugguleko emikisa gye era baffe omukuume nga amiina. Mirembe.